ninga salongoze banga uchochaga chetagala achoga ati ni yanonya babu ne bwe kuba perfume agamba nalongo ye perfume leo tewunye buki tewunye bulungi ate bo bago yagala okusanyusa lwaki oddamu oje ku bento omunyirire bubi nza amazima abakyala babukozesa nga bawa abwagala nzo wange yabugoba bule bufulira omusimali mu kisenge ekyo omanye nti bwe boyingira ekisenge ng'osaamu akaki ng'obuwanika naye omuwala alina ekiwatta ekyayawulanga ekyange simanyi kyewetaaza butiiti senga omukazi akyasaba transport ekwana waaki kyova omuwa n'atajja kuba oli fala omukazi akyasaba transport ogere mazima okwana waaki atasobola kwetuusa wooli kitegeeza takwetaaga omukazi anabba obulungi ng'onaakuula kubanga nze simanyi kukuula naye nabeerako edda nga ndikawala nga sirina mulema nga sinafumbirwa saalongo wepakeginge bulungi olinye boda ekutuuse wali okitegedde kubanga si bwe muti alina emmotoka olw'embeera ya Uganda buli omu alina bwemutwala naye lwaki ggwe okusooka n'ogamba muntu mumpeerezayo transport naye nga ate wagambye mbw ayimisiyu nawe n'omuddamu bw ayimisiyu tukitegeeza obadde muyaayi gw'omisi nga tosobola kwetuusa waali wetuusewo yaaswale nga tasobodde kuwaayo kasente ng'okola ki ng'oveewuwe naye lwaki osooka mugamba nze singa mbadde musajja asaba transport nandibadde navaawo sandibakwanye mukwano obakenyini akwana oba okyali kiipu nga negokwana takugattako ensonga ki gyoyinza osibira abaana bobuwala kukola nnyo buli muwala ndaba kola nnyo omusajja talina gyakutwala nga tolina kyokugattako erinnya lya ssenga lyakukola ki lwaki tolyagala tolina kyeryankola naye mu Uganda wano mwempangayidde erinnya eryo lirabikidde nnyo mu bigambo ebinene bwe limaze olabikiramu ate abantu abasinga abadde basinga okukikola nga si bafumbo kati nze era bwe baba bampita basinga abasinga tebabadde bafumbo yes nze sigamba nti bakikola mu bukyamu naye nze sikikola ki sikyagala ndi kansolinga baki bafumbo kubanga ekyo kyenkola ki kyendi nze situndda ddagala sigenda kubalagirira mbu simanyi gwe simanyi atakola booti genda okole booti kubanga sibikola ki sibimanyi ate abadde basinga okukikola bo neddagala babayamba okuli bakola ki okuliba wakati nze abantu kambawo eddagala eri ebigambo okumanya bwolina okweyisa mu makaago n'obutasuulawo baana botambula okole ki ogende mundowooza yolowooza senga yali eyisizza atya yandibadde ekifaananyi ekirungi eri abantu abalala senga yandibadde ayina omusajja kubanga naawe omuntu andaba nga olina senga w'omwana wo nga tafumbirwa nkutwalayo omwana wo mubuulirira tagenda mubuulirira ki kitegeeza kituufu ye muganda wa bbaawo naye tali qualified mu oyogedde oluzungu luyiyewo baaba kitegeeza tateekeddwa kubuulirira muntu kyatamanyi okitegedde omugumba tagaba luzaalo olugero nalugambawo kyandibadde nga kirungi agalimu kubanga osobola okuŋŋamba olw experience gy'oyiseemu nga ofunye abasajja nga 10 bonna ne bakulema ontegedde kati n'ogezaako okundaga abasajja abo abakulemye ensobi zaabwe bwe ze wakola kitegeeza oba onguza ensobi zo lwa nsonga naawe tewawangula olinga agamba nti basenga abamu bamala kutomeratomera okitegedde nti wano tolaba abantu bangi ng'asobola okukola ku TV nga ye teyasomerera mulimu ogwo ontegedde bulungi asobola okukola ebinyumira abantu naye baba batikkira abasomerera omulimu ogwo tasaana kutikkira yadde aba akoze bulungi kuba batikkira abasomya ate teyakola ki naye bwe batikkira abakola obulungi okusanyusa abantu aba asaana aweebwa ekiki ekirala ebintu bibiri naye byanjawulo